Njagadde mbalage oyo gwe bayita mukoka omulaba nga bw'olengera amazzi ago gye gava waggulu eyo. Oyo gwe bayita mukoka. Osobola okubeera nga weesenera kati nga bw'olaba k'amazzi ge bayita aga mukoka geego nga bw'olaba. Mukoka amazzi galina okubeera nga gaddukira ddala. Okitegeera kwe gamba olina okugasena ng'enkuba ng'eri mu kutonnya oba enkuba nga yakakya ebeera esigadde ng'efuuyira etontono egasigala gajja gagenda gakendeera mpola mpola. Era mukoka oyo aggwayo gatuuka essaawa ne gasirikira ddala ne gaba nga tegakyatambula. Ekitegeeza mukoka abeera aweddeyo. N'olwekyo kye bayita mukoka y'oyo nga bw'olengera lwozi olengera awo. Olaba engeri gye gajjamu kugalaba. Kati oyo mukoka ofuna ofunyi ofuna kikopo oba kadomola nga bw'olaba obeera nga weesemera ku mazzi ge bayita aga mukoka nga bw'ogalaba. Eego olaba bwekityo bwe kiri. Njagadde nkibalage kati amazzi gano aga mukoka kiba kyangu nnyo. Kansembere ddala wano wali mulengera gye gava eyo okugamba gava waggulu ku lusozi. Kati amazzi gano aga mukoka yesu gateeka mu bbaafu n'oyongerezaamu ke bayita akambula n'oyengeramu akambula ako oba olunyereketo n'ofunawo dda n'obeera ng'onaaba amazzi ago aga mukoka. Era bw'oba onaaba oyogera osobola okugamba nti gano mazzi ga mukoka gankokooleko ebisiraani, gankokooleko olutwe, gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi. N'oyongerezaako n'ogamba nti kano kambula, kanyambululeko ebisiraani, kanyambululeko obutaagalibwa, kanyambululeko olutwe, kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi. Bw'otyo kijja kuba kirungi nnyo. Osobola okuganaabako tekiba na buzibu. Naye nga malungi nnyo gagattira mu ddagala eryo ery'enjawulo eryambulula. Gajja kukolera, gajja kuggyako buli kimu ekikumazeeko emirembe. Njagadde nyongere okugabalaga nga bwe mugalaba gayitibwa amazzi ga mukoka. Amazzi ga mukoka geego nga bw'ogalaba gatambula gagenda gakendeera olw'ensonga enkuba ekedde. Galaba kati gagenda gakendeera. Bwekityo bwe kiri. Njagadde embeere nga nkibalaga. Ago neeseneddayo akadomola nange embeere nga nnaabako mukalaba.